akalaga General Museveni oyo mwaka gwa 1987 yali ayogera ku nsonga z'amateeka era yali amitinzibwa n'amateeka n'agamba nti amateeka gasobola okukozesebwa okuleetawo entambula y'obulamu obulungi oba kyoyinza kuyita social justice obwenkanya n'ebirala bwe bityo naye amateeka tegasobola okukozesebwa okunyigiriza era kenyini n'agamba nti amateeka gasobola okukozesebwa ab'amaanyi okunyigiriza abatalina maanyi n'agamba gasobola okukozesebwa abatuni okunyigiriza abangi gayinza okukozesebwa okunyigirizibwa kw'abantu mu buli mbeera era ye kenyini n'agamba nti olaba ne slave trade yali legal oba yali etambulira ku mateeka bwe yaliwo n'olwekyo ndowooza yeerabira ebyo bigambo bannamagye bapoliisi naki mwongere emisaala gyabwe mumekesha nti balina obulamu obulungi olwo oba oli basobole okukola emirimu egigasa eggwanga so si gigasa gavumenti eri mu buyinza ku ssaawa eyo yanakyemalira kati olaba nga kye bakola Masaka ku bantu bafaabo omukolo gwe baaliwo gwe bagamba nti simanyi bakuba abantu n'ebirala omu ku be bakwata gwe bayita Wakabi Smart yali talinayo naye kuba nti baagala kukwata team security team yone etambulira ku president waffe oba oli abo basobole okumuleka ng'ali vulnerable bamutuseko obulabe mutabani wa Museveni akawungezi ka leero yawandiise n'agamba nti I will abduct him soon ono CDF akulira amagye g'eggwanga akoseze ekigambo abduct n'agamba ngenda kumuwamba tagambe ngenda kumu arrestinga